Gubuzisa wali toyi. Gubuzisa wali toyi. Oyagala toyi? Kati tugende. Kutewa. Siko vile gaya babani. Ndio mbona tena. Bannange ya kuita wenyewe hauwe fushi agabana ali tuli baneibeera baneiba ogamye mazibanga kingo bakozesa yezinga mulanga nga tebakuwawayo ng'olina kyobagamba okubasitopinga okugenda okugamba bazadde baabo banyini nga bajja bwenyini banyinga bwomanya abantu twako mikulu nakugisi tuweyo olukumi tuweyo ebbiri olumala obbawolo ebbiri nga bampa nga bakuwaki nga bakuwaki banaawe okubuuza nga tali musajja si egayine bampa era abo tokitegedde Zeidula mu kifaananyi bulungi bakuma ekifaananyi. erinnya lyo gwanta Kyeyune Silvestre ani Kyeyune eddala Silvestre myaka emeka kagamunana kiki buzibu bwabadde bwaki abaana lwaki bwebasobezza byabo luwanvu lwabwe mbudde nabo sisigamba kinakutte bukwasi mbudde nabo ng'okola ki nakolagana nabo sisigamba kina bakutte bukwasi okukolagana nabo kutya nkolagana ki mukwebaka nabo sigamba likyatuuse litakutte bukwasi mbudde nabo bakolagana omaze nabo bbanga ki nga weebaka nabo myezi nga munaana mulina kyemwakkanyizaako nti oba okubawaayo akantu Tino tugende. Tino tugende. timukole mutya Tugendeyo. abajja waka oba Tubeera tugenda ku luzi. Natuyita. n'abagamba Tino tugendeyo. Yatuyitanga muku. akola ki Yatuyitanga muku. kati yogerako nnyo Yatuyitanga muku. Yatugamba gye. Jamu empale natandika otukuba ekisi. mwamuwabirako wa Wajjajja. mulama mutya jjajja Tugamba mugyemu engoye. tumugyemu engoye Tukolera ekizibu. Abadde ajjamu empale
nateka kususu. Adajjamu empale nateeka ku ssusu. Naku nga mmeka? 2. 2. Nga temumuwaabira wa taata? Nze nasooka ne muloopa. Twasooka ne tumuloopa. Ne mumuloopawo? Wa jjajja. Okuva ku masomero mukono jali tawakana ne mukono jali tawakana nene salo mwe kunzikiriza omusajja oli yabadakirizamu ebigambo era ebikola ebyo biringi nnyo mu kyalo biringi nnyo mu kyalo kuno ebusaale kyekimu oyo vaisi w'abalema mu gundi ya NRA abadde vaisi okiwulira naye oli yasooka okukwata abaana abasatu bali benawulira era wa NRM chairman mulamba abazzukulu be kwegamba bekweka muli mu ba NRM mwe bali bikolwa byabwe sitegeera bonna baba basirusiru kitalo nnyo tulabye nnyo n'abantu module akali mzee naffe kyatuguddeko kubanga era nze nno maama aluddewo nze mbadde n'akajja nkyali mugenyi n'ebikolwa nga bino byokka basanya abaana ase kirungi kyo yakoze kibi kubanga era naffe twekanze bwe tetubadde tetumanyi nti abikola ze yatuswazizza nti ekyo yakoze kyo kibi si kirungi kibi ennyalo zamya kuba giri mu nkaago bansanvu yagirimbye sajja mukulu nnyo basajja bakulu bana sajja mukulu naye ng'emyaka gye tegimugasiza ekyo gwe mulema ate gwe weteekako ebizibu ebirala kiwulya kana anaakolemya nti bansibye abekisolooza tewali twamuwa warning n'agaana nasigala nga atigatiga abaana baffe natuka n'okusala essanja okubebasako eri ku nsiko kale kintu kikolwa kibi nnyo kibi nnyo ate weewuunya ekintu ekyo abadde akikola nze okusookera ddala okumulaba nasooka nenfuna lipooti eri abaana bange eyasooka okulutandika okugamba nga bagamba ebigambo mujje mu mpeeko ko baana weeko kiki jangu kambalageko najjayo omusajja omukulu n'alaga abaana bange ebintu module eyo mwana najja naŋŋamba mwana nno gwe ŋŋamba gwe njogerako ndoza myaka 19 najja naŋŋamba nemugamba nti saatuula nze nenzija wano bwe najja namutegeeza nga atuze ku lubalaza wange nemutegeeza ku ensonga eriwo kakati nva mu katale nzija ku pikipiki nsanga muzeeyi ayimidde n'akaana ako akamu ku bbo kwejo ennyumba eri awo ntuusa ebyange ewaka nkomawo ntuuka ewa mukadde avunaanyizibwa abaana abo lwaki muzeeyi ayimiridde n'abaana abo ng'ate nzijukira ku kiri ekyemabega nti n'abange yabakola ki yali abagamba konze muzeeyi ono ateekeddwa okuba nga ali bw'ati nempita omwana najja nemubuuza muzeeyi mbadde mwogera kinaki naye koye nti muzeeyi adda ŋŋamba muweeko era mpadde ne sente ziizino noswebi agule sweet pepsi konze kale nga mukadde tumubuuza nga nange sibimanyi nga mga tugenda tubuuze ki muzeeyi nga tujja wano wennyini wa mukama waabwe oyo nga tutuula ne omwami abamu abataka baaliwo tutuula nga twogera n'omuzeeyi oyo nga muzeeyi tumukozesa endagaano obutaddamu kukola ki kugamba abaana baffe ebigambo biki binene muzeeyi teyakoma ku ekyo
yasigala agenda mu maaso nze nali manya abikoze eki abivuddeko ngenda okwana ngira atandika okuwenja n'obwana buli bwala bwakana kagenda ku luzinga naye akola ki akwata ekkubo erigenda ku luzzi atakima amazzi nembuuza agenda kunona yoki nempulira nga ekigambo ky'okubanga akabawaza abaana nga kijja kyeyongera lula yabatayigera wali mu kkubo wange ebukimmanga nga wabayita ate nno abo bo bakulu naye bano byali ayita ne badduka ne baddayo wa muzeeyi ow'omuzeeyi eri omulala tijja omusajja wuuna atuyita atuwa singisi lukulu kiwulira muzeeyi agenda okujja oli oweeri alaba muzeeyi munne yafuutuka mu nsiko neyeegaya afukamira si neyeetonda munsonyiwe nsonyiwa tolyogera emyaka egyo tusirika embeera nesirika netubeerawo awo kati jjo olulamu bamukwata okiwulira era ng'ali mu kikolwa kyekimu kyekyo kwegamba teyeetotowaza muni nagamba kintu kyenkola kibi kankiveeko yasigala agenda mu maaso ngaakikola okiwulira twali tulina omuteeka mu mikono gyaba obuyinza nga tulemeredde nga ffe abaki abantu okiwulidde kati muzeeyi ne tumukwasa ab'obuyinza naye tuvumirira ekikolwa ekyo tukivumirira kubanga nze wembadde ndi wane awo ndi muneiba waabwe mbadde siyinza kukkiriza kubeera nakyo okiwulira tubale tugenda kukkiriziganya nakyo era namugamba wano nga mulumiza nemugaa tugenda kweyongerayo mu b'obuyinza tugenda kweyongerayo okiwulira n'asigala era ng'asigala akola kyekimu kyekyo kale sebo nagawani nabadde nze eno kubalabako nga nze bakyalirako ate nesanga nga tebaliiwo nga bali ku luzzi bwe bakomyewo ku luzzi ne babatumako eri kati babadde bagenze oyo mwami naye n'ayitawo naye nga mbadde mpulira eŋŋamba ezo kati nange neŋŋenda genda maaso kati wano mukugenda yabasanze n'abawo 10 neŋŋenda nga mbatambulirako ne bagenda ku dduuka eri ne bagula ebyokulya ne badda era nezijja nga mbavaako emabega mu kubavaako emabega omwami yonna musanze wali mu koona ng'amaze obbawa ssente kati batuuka wano nga batugamba tugenda eri tuwambizi byakulya ne basala ne baddayo wali kubanga yabadde 10 n'abagamba mumala otuuka ewaka mukomeewo obudde buzibu ne basala ne baddayo wali kati bano bato bange bye bamusanze wali eri ne bababuuza ssente muzijjeewo okutandika okutugamba nti omwami oli yazituwadde omulimu nembakazaakaza nembagamba azibawadde lwaki mumukoledde ki nti bulijjo azituwa nembabuuza nga azibawa mu mulimu ki gwe mba mumukoledde nembakazaakaza nembagamba ngenda bakuba kwe kuŋŋamba bulijjo azituwa nga tugenze ku luzzi nembabuuza bamala ozibawa bagamba ki bamala ozituwa n'atugamba mwebakaawo nembagamba we mwebakaawo n'abagamba ki n'atugamba mugyemu empale zammwe nembabuuza mwali mulabeko bwafaanana nebagamba ye eryatweyambuliddeko nembabuuza emirundi emirundi ng'esatu olw'eno nembagamba kituufu nebagamba ye bonna nga bakkiriza yatutwala eri mugiri emiti gyabatwala era n'owa poliisi yagenze eri kati nze we nabitegedde bato neŋŋamba tugendewo omwami oyo tumulumbe tulabe kyagamba olwatuseeyo nga yeegaana omwami yatuyambyeko n'amulumiriza paka we yakkiriza nga tutuuse ku poliisi nakkiriza nga gamba nakkiriza nti nabadde nga abakozesa nagamba yatandika no October wa last year erinnya li Saso Fred ani Saso Fred poliisi yakoze obuvunaanyizibwa bwayo kubanga ffe twate tukyalina kitumuwulirezaako kubanga ne twagambye nti oba bikomye ku poliisi yabadde ajja kudda ku kitundu akole kyekimu tetwayagadde so nga tuzikwase poliisi yabadde kamala wa byonna kubanga ate si wano wokka kale alinwa kuno obujulizi bumuliko bungi lwakuba bwe bakwatira mu kituli gw'obwomuntu naye nga n'obujulizi buliko bungi nayo defense kenyini asobola baba bwinawo yenna wanoona mweriya yawa zasobya ku baana abaana b'abantu wano nekkuba titwala abaana ku masomero naye akeera n'abayita n'olweggulo n'abayita alina ennyumba awe zitaliimu bantu mwabadde nga abayitira kati eyaawo
mwabadde nga abeetegere gye mulengera block nga gyabeetegerako kubeera kumpi ewalandiroodiwa kati waliwo abadde yaza waliwo ennyumba wali maaso wabadde yadda nga wayitira abaana basoma kuno obujulizi obumuliko bungi ate nga bantu bakulu mugambye jobudde bwakedde nenzija nagenze okujja nga waliwo ne muto wange azze wano taatawo ono era twagenze kuteebu mugende woyo defense twagenze wa defense tugenda otuukawo ng'omwami oyo yadduseewo mu kiro bagenze okugira ku nnyumba ye mwasula nga taliiwo nsibe tugenda obuuza ku defense nga defense atugamba ffe tugenze okukeera wano ku makya nga lumu ye gy'asula mu nsibe taliiwo kati defense kwe kutetenkanya ku ssimu nagamba mukubireko ndabe agenda omukubirako ng'amugamba nze ndi seeta nasigo oli gwe ndowooza bwe banvudde mukono gwe nvuddemu nejeni nga ndi seeta okumukubira kyeyamani ogwazeemu yamukubidde n'alyoka amugamba nti ali seeta nazigo kyeyamani n'amugamba oyo mugezi n'amugamba nti tikiyiyo genda omunoneko mulema tajja tuuka kati defense n'agenda simu baakubidde mwanyina ng'abagamba ali eno kusaale waggulu eyo kati kyeyamani n'atwavunanyizibwa kennyini n'agenda n'amunona era kwaddeko ne defense ne bamuleeta paka ewoyo defense kuba defense ye mukama we kati bwe bamuleeta ne bamutuusa awo bamutuusiza nga aliwo n'abatuuze b'oku kyalo batudde ne bamubuuziza ng'ensonga azikkiriza bwe yazikiriza kyama tetwabaddewo awo kwogera bingi kyama nagamba mutwale ku poliisi n'amutwala ku poliisi tuuka ku poliisi ng'ebintu byonna byogera butereevu era n'ebbanga lyabakozesezaamu kibona tewali kintu kiyeegaanye we amaze okubyogera ne bamuyingiza munda mu kaduuku mitano njagulako kino nkiwulira kale tuvumirirwa ekikolwa muzeeyi kye yakoze nnyo era ebikolwa ebyo biringi nnyo mu kyalo biringi nnyo mu kyalo kuno ebusaale kyekimu yakkiriza kasaki koze kikyamu si kirungi tetubimanyira tubeera wano ne maama wange efe tetubimanyi era naye ebyo byebagambirako ebyasookerako naddala naffe twalaba birabe wano naffe twekanga byekange wano owulire nga babitugamba naffe netumuvumirira ngaabuulirira muno omuntu takola bwotyo abakazi abakulu gye bali beera n'abakazi abakulu nga yetabiriire ogezaako mumubuulirira nemubuulirira ngaera mu nju omwo mbeeramu nemuganti mbulira bino nabinobikola nowulira nti nze bampayiriza ati nawamanyi embeera y'abantu bobeerayo nti newe babakukote n'omuntu weegaana erinnya lyo maama nze gyali ya Namugga oli omuyita oti taata w'abaana ebyabaddewo byonna byabaddewo byonna naye nze ebimu mbadde sibimanyi twaguddeko begwe naffe nga babitugamba wano nga babagamba yakutte abaana abaagala yowe bityo naye naffe tubale lye tubimanyi laba bitusuddeko obusuuzi wano naffe netulyoka tubitegeera obadde omaze nebbaawo myaka ng'emeka mingi ebikolwa bino obadde obimuwuliramu abitandikidde muno naye ngaemyaka gyemaze naye mingi namala naye emyaka 22 naye ngaebyo tabirina naye bwazze kuno neyefuula zolo bwatyo kiina kyemulowooleza kuba sinze namutumye owulidde taata abadde ngaakeera wano nga yeekolera gye ekivamu ng'atambula naffe gyatambulya tetumanyaayo naffe tulaba tuwulira biwulidde twawulidde biwulire nti yakoze bino nabiri oba gwe obadde tomufaako ndeka nze nali nayawukana naye dda emyaka oba emeka sigimanyi sikyagijjukira oba ne gwe nakoma naye gwe nayawukana naye kati w'abaana 3
Bunaanibwako neyegayirira n'asonyiyibwa akati mu kusonyiyibwa kwe n'akolawo akawandiiko ye akati ye kwe kulabika ng'ate yabizzeemu ekitaweesa yadde akatiibwa era be bamu abo bennyini. Erinnya nze Mugezi Ronald omutuuze we ku kyalo Kisolooza era nga nze ku lwange nze mbadde era nsuza oyo omwami awawaka si wuwe wabula wange ngazi akati ye naaba nga yeefuulidde ate obwana ekikolwa ekibi ennyo ekitaweesaamu yadde akatiibwa ku myaka gye kuba kati awo nze ndaba n'okumusiba bagenda kumusiba paka kufiirayo sisuubira nti alidda kwegyo emyaka gy'alina era ekikolwa ekyo kibi nnyo naddala abantu abagenze nga bakula ku myaka twandikivumiridde nnyo obutaddamu kukiwuliza wantu walala wonna kubanga otunula bubi myaka gyegyo bagende bakusibe bagende bakuwala ewala paka mu kkomera n'olwala oba emmere ogiridde lumu oba tewalidde kyanca kati awe gy'emyaka oba ogendedde kukolerera bwa Ssebatta Mafaaya bennyini okutegeera twakitegeddeko nti alabika abukabasanya bakiraba ne bayita abaana ne bababuuza yenyini nayo yenyini nakkiriza nti ekintu akikola akati mu kukiiko kutegeera nga ennaku z'omwezi 25 lwe lwajjo mu kukitegeera n'akwatibwa era n'atwalibwa ku poliisi naye ng'ensonga zategeerekeka 24 akawungeezi kati n'abaana bennyini nga nabo bamulumiriza nti abadde nga atuwa 10,000 n'atuwaayo kasente bw'atyo n'atugamba tugende twegadange naye kati awo bwekyo ekizibu munnaayo kyetulaba eno ewaffe oba yembeera embi gye twasanze. Erinnya amannya gange nze Nakityo Dorothy Naalongo Kaddu mbeera Kisolooza era nze w'abakyala w'ekitundu kino naye ekikolwa omwami oyo kye yakoze naffe kennyini kyatuyisizza bubi era nga bw'abanga ggwe neebuuza nga singa oba yabadde wange mba ng'omusajja oyo mu bulago kubanga atuze omwana wange ng'ate omwana akyali muto kyatuyisizza bubi kyatukubye enkyukwe musajja mukulu alina omukazi sigama nti talina naye kyatuyisizza bubi simanyi bwe tugenda kukola mu ggwanga muno kubanga tekisoose wano wabula kigenze kibaawo mu bitundu abalala battibwa nga bakoze ebikolobero ng'ebyo naye omusajja kale chairman yagezezzaako n'amugamba kati wenkukwatidde wano kankutwale ku poliisi n'amugamba tontwala ku poliisi era okutuuka ewaka taata w'abaana yabadde mukambwe nnyo chairman yeetaasizzaako ku musajja kuba ye ensonga z'amateeka azimanyi era n'amutwala butereevu ku poliisi ne tumuteeka mu b'obuyinza ng'ekyokukola tetulina naye gavumenti etuyambe abantu ng'abo at least oba tebata basibwe mayisa kubanga so omuntu n'akutta akaana akato bafaanagana abasa omwana oyo era kibi nnyo kikolwa kibi nsigadde ndina abakyala w'Ekisolooza Nakityo Dorothy Kaddu wulira naye bo ng'abaawaka ne famire n'omwami eyali abeera n'abantu abo eyabapangisa ennyumba ne basooka bakakkanya ensonga kubanga abaana abaakireeta ate tebaali b'oyo mwami baali abaana baali ba mu katundu k'eno sayidi gyembeerako naye oluvannyuma lwa byonna ntubuuza ekituufu kyeki kati ng'omwami era akomplaininga nti abaana bange bano musajja oyo bamusanga nnyo nabo naye nga tebaakakasa tebaalina bukakafu nti kituufu akikola naye twakakasizza ku mulundi guno nga kituufu abadde akozesa abaana abo ate ng'abaana bato muzeeyi oyo alina omukyala naye baali bayawukanamu
kati bwe yafuna obuzibu ne bagwa nga ku piki nga bagenda mu mirimu gyabwe bajja kuzimba oba gyaki n'amenyeka. Kati abaana ne basaba maama nti kkiriza taata ajje tumujjanjabe nga muli mwena. Wano we bali babadde babeerawo obubeezi wa defense bajja buzi ku kyalo kuno nga bantu bakulu n'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Naye nga omukyala we nagezezaako okubuuza chairman, anabuuzizaako omukyala chairman konze abantu bano sibafumbo mu mbeera bweti nti omukyala yakkiriza bukkiriza kujja kujjanjabirawo bba naye ng'ebyobufumbo baabyawula dda. Basebo nze erinnya eryange nze Kasaiji Hassani nga nze muwandiisi w'ekitundu kino. Kati olunaku lwajjo nakeddeko mu nnimiro enavuddeyo nenkoma wano nenzijjako ewa chairperson wano. Natuuse ewa chairperson n'aŋŋamba obuzibu obwedda bwali mu kuhandolinga n'aŋŋamba nti omwami Kyeyune Silvesti azemu okabasanya obwana obuto nga bwe gwali emabega bamukwata asaba ekisonyiwo n'asonyiyibwa n'akolayo n'akawandiiko nti naye yazeemu embeera eyo. Kati chairman bwe yakutte akutwala eri ye nannyini baana yoli yabadde akaaye nnyo ng'akuta amayinja akuta ebisi nga alabika nga agenda otuusibwako obuzibu. Chairman n'aŋŋamba nti anakoze obwekubirire nensobola okumutwala ku poliisi naye nga teyeegaana. Ate musajja abuliridde mu myaka yafuna n'obulemu atambuza miggo naye ng'abadde ng'atuula ku makubo ng'alinda obwana obwo gwolooza nti oba awumuddemu olw'obuvune bw'alina naye ng'obwana aba abulimisa n'abulinda oba bugenda ku luzzi n'abuwaayo 10 n'abuwaayo 5 ne bwesomba nga bugenda ku maduuka okugula obwokulya naye ng'ate ye ali mu kubukabasanya ekikolwa ekibi ennyo kye tuvumirira ku kyalo ne mu kitundu kyonna mu ggwanga lyaffe okulaba nti si kirungi kuba nti kikolebwa. Tuvumirira n'abo oba banywa ku bintu ebitamiiza ate ne bateefuga ne baba nga balina emize nga balinga oba baliko biki. Kati eyo embeera eyatutuuseeko nga teyatuyisizza bulungi so nga ne ku muliraano nako kwabaddeko obuzibu wano ebyafula mubanyusa ekiro bamusala ng'embuzi ebyo byonna nga bituyisizza bubi mu mitima gyaffe ne mu bwongo. Police in Mukono have arrested one Kyeyune Sylvester, 68-year-old man, on allegations of aggravated defilement. Kyeyune was arrested last week on the allegation. Kyeyune, a resident of Setanazigo in Mukono district, defiled 2 young girls. The young girls are aged, one is aged 9 years, another one is aged 10 years. We are not naming the victims as per now because they are minors. Kyeyune himself has confessed to the crime. He admitted that he defiled the girls and that he lured them using sweets and eatables. The girls have been medically examined at Mukono General Hospital, and they have confirmed that the medical team have confirmed that they were defiled. Kyeyune is currently detained at Mukono Police Station. Police is currently working on his file, and the file is likely to be submitted to State Attorney for perusal and legal advice this week. We want to appeal to parents to always take care of their children and to teach them to have manners
not to accept gifts from strangers, and which gifts sometimes stands out to be used to lure them. So they should be trained not to accept any gifts from strangers.